ate bannamawulire 10 abo bazunga obatuuze wali obagambe oplaying obakwase pen oplaying mutabani ya Chameleone byayogedde obagambe mu bimpandiikire ogenda kukuba abantu kibooko kati anabiwandiika nakuyamba nabiwandiika omuze wali mugambe nnyonnyola kyovula abamu bani mukunenya omwana olw'okwogera ku kitaawe but they are not conceptualizing ekitegeera tebabitegeera tasobola kuvuunula nsonga omwana akunyonyodde n'agamba nti nzize wano sandibadde na sina kyakukola era sibaze wano kwogera kubatuma kugenda kumanyira taata wange muyisa mu maaso ninyina obunyiivu taata wange ali selfish yeerowoozaako yekka waliwo baganda baffe abato benzaliwa nabo banaasigala wanga taliyo omwana ebintu byayogedde nga biva ku ggumba kati gwe ng'owa mawulo olina kitegeera nti this is a child ayogera kuva mu bulumi ate ayogera kubanga gwe ke kadaala ako kaakasigaddewo ak'okwogererako kati gw'oleeta ogutwe ne kacyanoko oyogera omwana wa Chameleone ayogedde ayasizza ebyama mbu bano abamwetoolodde beefaako bofa tebafa ku bulamu bwa kitaawe kati gwe kyo tokimanyi gwe kyo tokimanyi n'abazadde kati saagala kwogera ku bazadde b'abantu kankubuulire abayimbi bonna abantu bonna kata bafuna ettutumu nettutumu eryo ne lijjamu ssente kitwala omuzadde omugumu ennyo okutandika okulowooza naye abantu abasinga balowooza ssente kati nze nkubuulira singa ozza bamaama b'abayimbi abamu ebbali n'omuganda naye dota byayambala obyagala agenda kugamba nkole ki munnange yaleeta akasente yaleeta ekyokulya ensonga lwaki tebabagambako naffe mu maka gye tuwangaalira mubaamu ne munnammwe ng'ali awo omuzaddewo nze taata wange olumu yaŋŋambako ekigambo naŋŋamba nti kati mukulu munno oyagala mugambe ki nze yambeerera ofizi wammwe yamuleeta ensonga njiraba naye ng'akyogedde mu maka tulina obuzibu wano mu Africa mu maka katamufunamu omuntu alinamu kasente abasigadde mu famire bafuuka basireevu naye olumu bambi abeera takimanyi naye n'abantu abasira basandika okusalawo n'abantu abamu ne bakola decision yenfe nnyo olw'okuba baagala obutanyiza muntu oli kakati byebyo biri ku bayimbi omwana yanenyeza jjajjaawe amunenye gwe kennyini wajja n'abasipaaka toli wa sipaaka naye wajja nabo mu mikwano gyo ne tutuula bwe yajja ne mbanyonnyola ne mbagamba nti maama waffe ono maama w'abayimbi bano kyekizibu nga bamaze okuwenyula sandula teeta sandula teeta ne mbagamba kati ensonga eno maama ono kizibu mutabani we waba akubye mu mwana w'abaana toyogera na mawulire sirika bacye genda okwate mutabani wo ne muwala obazimbe obakume bakole ki baddewo bakakkane ate ogaana omwana ono naye bwe tosobola kugamba omwana wange mwana wo gwotugamba mukakamu tutamiira naye abeera atamidde nakati wenjogera ayinza okuba atamidde okitegeera abantu boogamba eno bo baba bakola ki omwana bamulaba kati bo bwe bamulaba gwe bw'oyogera balayira ddala omuntu ali hypocrite ow'enkwe munnanfuuse kubanga omwana oba tokoze eki oba tomuyambye kubanga kati abantu batufuddeko kitegeera nze nali mu bbala y'emu AK47 mwe yafiira nali nsoma Kampala University kola olunaku ne munnange yali mubamuyita buyinza bwe Julius Norman mwana wa ex-RDC Kayondo twasoma naye ajjukira ebyaliwo fuka baali banywedde drinking sire ekitegeera era simanyi kiki kye balinyonyola naye possibility esinga fuka yaseeta mu binabiro nga bwe bibeera ebibise ebyamabbaala ng'ate otamidde ekitegeera toddawo ate nga eyo na wiiki yali amaze ng'ajja
twabeerawo akabaala ako kalera abantu bangi Diamond Sikaba ni bakado bino byonna ebibuuzo abimanyi mande baba mukunywa nga babeera mu kunywa. Oba omuzadde ono ye buzibu mbu bule wofuna ku ssente omuzadde atuuka ekiseera nga gwe n'ensobi agiraba mbu ntuufu. Anti kyekyo kati omwana yakugambye nti mu babooking ba promoter omuntu n'omulabira ddala nga omulaba physically ne kumulabako omulaba mulwadde naye n'osigala ng'okyamu booking otegeera amiliyoni yeetaaga kuwummula, yeetaaga kubudaabudibwa, famire ye eveeyo. Bino bye baamugaana omwana yatuwulidde nti obulwadde bwakalulwe obulwadde bwakalulwe ebiseera ebisinga buva kuki ku mwenge. Yo baamugaana yaguvaako ate yaguvaako kitegeera. Kati before nga tetunenya abazadde lwaki tetusooka kunenya nje kuba abazadde tebabeereyo mu mabaala. Waliwo ebintu ebituuka nga balina okunenya abantu abakwetoolodde oba oyagala oba toyagala. Ffe tusobola okukola ensobi kati nze nkubuulira waliwo ebintu wano byenkola naye nga siteekeddwa bikola ne mu kwogera muno kintu ne kiyitawo naye kakati nga mu butuufu kinakutwalayo wa famire yo oba mukwano gwo oba muntu gw'omanyi n'avaayo n'agamba nti waayo kino kiwayogedde kikyamu tokiddamu oba njogera bwe tukola ki togiddamu. Njagala okugamba entandikwa y'obugunjufu entandikwa y'okuggwamu obusiru kwe kubeera mu mbeera ng'osobola okutuula ne bakugambako n'otakisangamu buzibu. Omuntu atagambwako mubi nnyo olina okukkiriza okugambwako ate bw'ogambwako n'owuliriza n'oyekenneenya bye bagambyeko okitegeera. Naye abantu be tulina abantu abasinga abatufuukidde ekizibu wano butagambwako muntu tagambwako naye omulwadde agambwako kati bw'oba tagambwako mumukake bw'aba anti kati abantu abatagambwako abantu baabwe babakako okukola ki okubagambako. Nina ekibuuzo kye njagala okubuuza Buuri kuba tusingako ku bitabo. Si bitabo. Loolo ya manager omutuufu yali badde atya? Anti kakati wano e Uganda tetulina ba manager. Tulina ki? Mu Uganda ensi yokka gy'osanga omuyimbi nga manager we yamumanaginga nga omuyimbi yamanaginga ate manager we. Ba manager b'osanga abasinga wano mu Uganda abeera muntu ng'akwata kaveera k'amayirungi ngoye za muyimbi kudduka kuliyitira muyimbi bakazi nakubeera awo nakukwata mayirungi nanjaga nakugenda kubanja nga talina yadde details ku bank account y'omuyimbi tawa manager. Era wano ogenda osanga nga bamanager be bajjeefu kiwa ate naye wuyo music alinga yamuvaamu anti naye mulimu gwe yagukola be bakyaze swangizi era ne bamanager abali ku bayimbi abo balaba ate n'abayimbi abalina bamanager obalaba delivery yaabwe endala olaba azawi ekimufuula omuyimbi ow'enjawulo si kuba nti nno oba waliwo ekyenjawulo abalala kye batakola. First Azawi is exceptionally talented ekitone ekyo kyanjawulo mu naye Azawi alina manager mwana wa buwala Azawi respecting omwana oyo oba yeyita sajjoze gwe muleke tutulinnya lireke izwanto kuba kalango ke nze mwanye ekitiibwa oyo mwana muto bira kyekigero kye kimu n'Azawi naye Azawi taboggolera manager we tamumanyiira alina engeri amuwuliriza nnyo nti batuula ne bakkaanya nti Azawi success ye teva out of the blue empisa zibaawo nekye baba bagenda okwogera bakiteesaako. That's why Azawi ajja kutubeerako wano kati talina luyimba lupya naye tumuwulira kyekikuba abayimbi abalala bano ekyo ekibakuba gwe mbulirayo muyimbi atalina manager ali successful wano mu Uganda. Gravity ina manager tumale program kati Chameleone yazimba obulamu bwe ne kaliyaye
bonna bansasule Chameleone, Bobi Wine, Bebe Cool bonna bazimba obulamu kuki ku sitandi naye Bobi Wine n'atuuka ebyo n'akula n'abivaamu ne Bebe Cool n'atuuka n'abanga abivaamu naye Chameleone ebyo tabivangamu kakati bambi n'ekituufu we kibaawo bagamba alimba which is very 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 dangerous ekitegeera asobola otuukako ekintu kyonna oyalimba abantu we bati olumu kati olaba abantu we bati abasaaga ennyo babaako obuzibu obwo nti kati Chameleone asobola okutuuka n'abagendako not God forbid nemumala nemugamba abalimba sita nti alinayo ekivulu kubanga bwe tukola ki bwe twakikola naye nga si bwe kibeera abadde atulaba nkooyi mese wano simagwe byokusoma tobyagala ate nga lwaki sibyagala nze nkozesa nnyo intaneti bwe nerabidde nenjagala ekuwabulemu njagala tujjire okola mulimu ki ndi munnamawulire kakati mu mawulire mulimu kyetuyita the 5 core principles of journalism ukitegeera era the first core principle esoma bweti bagita truth and accuracy egamba journalists cannot always guarantee truth but getting facts right is the cardinal principle of journalism owamawulire tasobola kukuwa garanti nti byayogera bituufu okitegeera naye ate okunoonya amazima yenkola ennungamu yaki ey'amawulire we should always strive for accuracy tulina okufuba nnyo okuleeta nga tuleeta ki amazima give all relevant facts okitegeera nti bw'oba oyogera ekintu togamba nti gundi alimba Chameleone si mulwadde n'okomaawo gwe gyonnyola lwaki okirowooza bw'otyo okitegeera ennyingo ey'okubiri independence okitegeera olina okubeera independent gwoba media house yo teri gwe tisibaamu aga amagezi amatono fairness and impartiality kati fairness eyina weekolera ne waatakolera kati tosobola kuŋŋamba mbu oli fair ku musajja omukulu eyakutta omwana oba wuwe oba si wuwe kati awo fairness we be at play who are you fair to mu musango ogulimu omwana eyakwatiddwa amawulire galina abantu be balina okubeerera fair nga tetucompromisinga amawulire galiwo abantu ge gakeera okubeera nga galina obbabeerera fair oba oyagala oba toyagala obamanyi osobola bambuli omukyala oba oyagala oba toyagala omukadde omwana si yaddakaawo omwana oda si ebadde entuufu omwana ow'olubuto aliko obulemu anyigirizibwa anti onategeera oti ambu anyigirizibwa kuba oli asobola okuba gwe gwe banyigiriza n'agenda n'aga onyigiriza anti kakati kyekugambye nti no mu kunoonya okubeera fair olina okunoonyereza n'omanya ani anyigirizibwa tayogera bwogezi bw'osanga omukadde nga bamugobye ku ttaka ng'ali mu lutobazi naye nga mukadde bamunyigiriza kikyamu okubeera mu lutobazi okimanya ekyo naye ate ekigwo munamawulire kyolina okujja mu mutwe gwo omukadde ono bamuyiirizaawo okudda nga tebannamugo was failed this mukadde ani afairinze omukadde ono okitegeera ebyo byoba olina otutoka okubuuza amawulire gabuuza questions tulina okubuuza amawulire galina okubeera nga gabuuza bibuuzo and one of our cardinal roles is to separate the oppressed from the oppressor okitegeera ensonga katebaamu omugagga gw'amawulire gw'olina otunuliza emmundu oba tonyigiriza is the powerful
ow'amaanyi gw'osooka okuggyako ne musooka mugira ti ettaka nno lyali lya mugagga ettaka kituufu lya mugagga naye nga tutandika okwebuuza omugagga ttaka lirye ayina tutandika kugoba bakazi bano abakadde n'abasuulira ebintu ebweru olw'okuba lirye ye etteeka ligamba ki ndya nti balina okuvaako waliwo etteeka lino lina obudde bwe libawa okitegeera gw'olina okutunuulira ebintu ebiprotecting abantu. The other important thing, journalism should never cause harm. Amawulire tegaateekengawo bulumi ku muntu yenna. Onfuna? Kaakati singa tubeera mu musango ng'omusajja omukulu omu akutte muwala we obanga akutte omwana gwe w'amawulire wano wakati mu kugaa nti njagala kuleeta bujulizi tekikusalanga mu kamwako ne mu mutwe gwe omutono oba omunene nti naye y'omwana lwaki tayogera baleete omwana ayogere era bibaddewo you are causing harm oleeta obulumi ku mwana kati gwe lowoozaamu ng'omwana sisitawo olina basisita olina n'emikwano gy'abawala n'aba mikwano gyo singa bakwata omwana omuto ne tukwata ekifaananyi kye ne tukiteekaawo ne kizuulibwa nti baamukwata mu society erimu abantu abatategeera fyuca y'omwana oyo boogireseewa manyi kyoba osindikiriza omwana ono kwekyawa bwamala okwekyawa agenda kukola ki kwetta you've caused harm. Onfuna? Amawulire galina okulowooza ku bulumi obw'abantu abalala third party. Singa nkeeranga n'enfa sikyakyogera sikyakireeta. Singa nkeera ne bankuba wali mu masasi nga ndi mu kitaba ky'omusaayi oli munama oli munnange okuba ekifaananyi kyange wangamba kankireko ekyo kakati obutategeera bwa munnamawulire yenna kwe kutandika omuntu ali mu kitabo ky'omusaayi n'omukuba ekifaananyi okumukuba ekifaananyi kikkirizibwa era kikola amakulu. Osobola okukuba ekifaananyi kino okukitunulako nnyonnyole audience yo tibambi yakubiddwa amasasi 7 limu lyakubye ku mutwe ku kigere kino mu kifuba bw'otunulira mu biwundu by'amasasi biri yadde binene kati olwanoonyeza naga nti bambi bamukubisizza mmundu ekuba mbogo okitegeera naye bw'oba olina olupapula lw'amawulire tutandika mbwe ttima abazigu bamusse mu bukambwe n'oteekako ekifaananyi mu musaayi n'okiteeka mu black and white. Black and white gwoba ayinimu amagezi okitegeera bw'oba okemmenteredde mmeeme oteekewo ekifaananyi kiteeke mu byeru n'ebiddugavu okitegeera oba ziba amaaso kitegeera kyova olaba ne bayibuli eyogera ku Dawudi bwe yazina enkutu oba yali Dawudi oba Solomooni abamanyi bayibuli munaatunyumiza bwe yazina enkutu ne zigwa ng'atamidde n'ayita obwereere abaana be tebaamuyeeya waliwo abaamubikka ki leesu of course kikyamu taata okwekikola ebisolosolo naye you first clear the damage ekitegeera ng'okyogerera naye abamawulire ffe byosomye ebyo tubigoberera byosomye bitubigoberera ababigoberera balina obigoberera abatabigoberera ensi eno kino nkyogedde emirundi simayo bagwakumeka omusajja gwe nenyumirizaamu eyaŋŋamba ekintu kino bamuyita Misa Kisemakula yaŋŋamba buule bw'olirowoozanga nti abantu bonna bajja kutegeera bw'olyagala abantu bonna bakutegeere njava mu nsi ng'okoze eki ng'onyiize kati nze kye nafunamu kye kino it is very kya busirusiru otandika okulowooza mbu abantu bonna bategeera olina sokwa n'okyejjamu mutima it is normal okubeera n'abantu abatategeera very normal very normal that's why nti olaba tunuza kamera tetunuddeyo eri olaba wali guno muddo
wali bakolawo akantu ne bakasibako amayinja abantu bayiseewo ab'ebigere naye osanga omuntu omukulu ng'ayita mu pasikala mu bwati abo ebintu bibeerawo mu society ekitegeera era abantu abamu beeyisanga na babebi oyina ku mwana enya ekiwala kyange kyatudde P7 kigenda mu senior 1 naye muwala wange yalinga muto ng'ebintu byakola byewuunyisa ng'akyali bebi akatandika okukwata mu bintu nga basobola okuteekawo emmere balinde bamuliise n'akwata essowaani n'agikuba wansi n'agikyusa emmere n'eyiika n'akwata essowaani n'agissa ku mutwe n'aseka emmere n'agyesiiga yali tayagala kumusiiga bizigo naye emmere ng'agyesiiga kimusanyusa ekitegeera naye kati oyo tuletse mu kontekisi ya mwana naye waliwo n'abantu abakulu bwe batyo okitegeera kati kankubuulire olina emikwano gy'abalina amasomero mbalina abaana bawe kati bagambe nti bwe baagala abayizi ku ssomero bakube ekikalu headmaster bw'obanga headmaster ng'oyagala abayizi bakube ekikalu ku ssomero keera ku makya ogende ku ssomero otule okubaasembula ogambe siddayo okulaba omuntu akuba wano ekikalu bajja kwagala nnyo wiiki ejja bajja tutandika okukikuba baleme bajja kwagala nnyo bw'obawonyezza ogenda kufuna abakuba ekikalu wiiki ejja kati ate wona bagamba atakuba kikalu wano ojja sandika okusanga agisaaniiseeko wano kannaswi bamanyi nozizinga obuzinzi ejja ogenda ku ssomero ogobe sokisi empanvu ogambe saagala sokisi mpanvu wano abaana bagenda okujja sitamu ejja ogenda kusanga mu keesi munanga mujjudde sokisi mpanvu lwaki kikolebwa kityo we are in a society where people want to do the opposite abantu wano kyovula nti era tufugiddwa oba tuli tutya nali ngamba mukwano gwange Kagatto nti Kagato yagenda n'akunyumiza nti bowe baakulira omulembe gwa Amin n'emirembe emirala gyonna gyaye gyamanyi ng'omuntu bamusongamu omuntu ajja n'emmundu ku kyalo ne mwekuŋŋaanya nga abategeera emugamba tuve wano embwa ejja tutta wano katuli mu society omuntu ajja mu bbala n'anywa omwenge n'agamba temulina magezi omwana n'amugamba gweoyogeranga naye ng'alina emmundu n'amugamba tolina bayingamba tolisobola totutiisatiisa amala kuba yaabo bategeera mbadde serious kakube muno entertainment naye tunayogera ku entertainment tugenda gendayo wano tulina jam session wano ku National Theatre abantu abasinga bayiza okuyimba okulungi bakubye ku jam session eyo Bayirini Ntale bakamiliyoni baani bonna bakubye ku jam session eyo kakati abalasita bano abakuba enjaga bano ababuukako edda bajja ne bayimba wano naye jam session olumu ereeta abayimbi abali organized olumu baleetako Kenneth Mugabyawo n'ayimba nga tuli eri emabega ne Kaggwa Andrew Kaggwa munnamawulire omulasita najja n'agamba mwana leero tunayimba koye stede olupapula tebannaluyisa koye anti kati waliwo obuvuuka obuyimba ebyaddala ng'omukisa tewali waliwo obuyimba ebyaddala iyo byayimba ebyesi byaddala kakati ebyo bintu weebiri kati fe tunamukiririzaamu tutya nga naye nyita sose kwekkiririzaamu omuntu akola ekisi tewalaye muganda waffe gundi Yasiini nagamba nze kati ndyewa omuntu nawe mulira ddala nno nze ndyewa kitegeera mwagala alyewa nayimba nze ebitegeerekeka temwabiwulira ekisooka si tteeka nti bw'oyimba tulina okukuwulira si buvunaanyizibwa bwaffe tukakatako
Bade maye bole tulina kuwagira bannaffe. Nze ndi munnamawulire sirina mmotoka. Nesi buvunanyizibwa bw'abantu bwenkolera mawulire. Bubagulire. Si buvunanyizibwa bwabwe. Ako kamanyiiro. Mba mbamanyiira. Okujjako olinga kimukutteko n'agaabaye kankuweyo kano. Naye si buvunanyizibwa bwabwe. Kati kankubuulire. Toyinaako bakwano baba bagamba nti mwana noonyeza omukazi ambuze tobawulirangako. Bayitirivu. Kale no bagambe bagende bakwata abakazi olw'okuba abakazi babuze. Nina nangamba buli gwafuna ngenda muwasa. Oyo ngenda muwasa. Okitegeera? N'amaizi atamuwasiza. Kakati ensi eno mu buzaava njogera amawulire agaddala. Ate n'ekirala tufunye omukisa nti ekitagenda kutta mawulire kye kino abantu si basiru. Gwe wojja n'okola eggulire mbu pulezidenti yagabye embizi 5 oli awulirako katono ng'akyusa ng'agenda ewalala ng'alaba akazannyo talemerawo abantu tebakyabasiruwalirako. Ekitegeera gwe bw'ovumbeera ng'agenda ku sipaaka beza wano wezimulema ng'agenda ku KBC Kenya oba Citizen, bwe mulema ng'agenda ku Sabak ya South Africa, bwe mulema ng'agenda ku CNN, bwe mulema ngasobola okugenda ne ku gundi Reuters, Radio France 1, TV5 Mo France nyingi nnyo. Olinga alaga bana bagamba mbu politics yenoonye embeera yonna bakyamu. Si politics yekka, fe abantu fe buzibu tweyonoonyedde nga ffe ng'abantu. Kubanga kati bw'obeera omuzadde n'obeera n'omwana ng'omwana anywa walagi n'enjaga ne bagamba mwana ono mu budde ave ku njaga, omwana n'alwala n'afuuna ennyani osooka kwenenya. Kitegeera? Naye abasinga tebanenya. Oyo mwana wa gundi yawa mwana wange enjaga. Ate mwana wa gundi gwe wali ku ki? Namuvaako omwana akoleyaagala. Bye tulina okukola nti obuvunaanyizibwa butandikira ku ffe. Ffe tubale tuve wako omwana n'akaaba nti nze njagala kgenda nammwe. Etumugamba gye tulaga ogenda kukolayo ki, otundayo ki, nti enkaabye mugamba nti no kati gwe kaaba osigale wano we tunadda ng'otunyonnyola. Ntugamba mukulu we tyabwola nga akaaba nnyo anti ali ku TV ne TV tulina kye tuyita blackout. Gijeko TV gijeko ne remote ogikweke tadda ku sikunyigiriza. Kibuli kirina okubaawo okabira mu nju yange ku TV yange nze kitaawo oli musiru olekanira banno bulo malake omwana ate oba omunyigiriza nnyo. Oyina okumanyi abantu muyina obbakuza omanyi. Njabuuza kagatondooza naawe kino kinyonyodde bubi. Omanyi lwaki baatugambanga nti temusooka kulyamu nnyama? Mbu omugenyi wajja bakwata bufi ekyo kifi ne bamuwa. Sikyali kya mugenyi. Bazadde baffe baali batukakanya grid omululu. Omululu gwali gwatu omululu si mpisa. Omululu guba muze indiscipline ekula n'omuntu. Kakati omuntu baga ntulya tosooka mu kifi kya nnyama baba kugamba okuba ne patience. Okitegeera ebintu otandika kubirabanga nnomo kubeera kikyo. Kyobola nti abantu abasinga boolaba ababyeri neggwanga bwe babakuza oli mukazi wako gambe bwe yali ajje waabwe bamukuleeta amata n'aganywera mu kkubo. Kati lwaki tabbe ssente za gwanga? Si bububi. Kubanga omululu kyokuze nakyo. Omululu gwe bazadde bo ye structure mwe bakola ki mwe bakuzimbira. Okitegeera? Tulina okubeera ku mulembe ng'abantu ne mubeera mu bantu muli ku mukolo. Omuntu ayagala kusiba mmere, omuntu ategeera osiba otya emmere ku mukolo. Iyo bagifumbidde gwe muswaleeko
omukwano gwange luli yaŋŋamba wayi mbadde siryanga ku ssekkokko nagenza okuwandiika sitoole omusajja n'atusalira ssekkokko n'atuwaawo bakuli tutwale naye waayi eŋŋamba waayi sijja kukate kuswala nnyo nenjizira mu bulumi kati yeyo kiraasi yaleka ssekkokko mu bulumi kati omwami omulaago yajjako emboozi oyo munnamawulire agenda mu ekitiibwa ebbanga lyonna agenda mu ekitiibwa kubanga naye yeetaddeko ki ekitiibwa. Ababaka ba parliament balina kye bayambye abantu ababasindikayo ababaka ba parliament tekiriiwo kubanga ne bannayuganda bennyini nga naawe kuwuli temumanyi mulimu gwa mubaka wa parliament ogumanyi kasita ekyo gyongambye nga nange mwendi kati bule tunnyonnyole kuteesesa ggwanga naye kati ogenda kumbuulira mubaka tutandike mbuulira eyakateesa yani kuba emabegakaawo babadde bateesa kiteeso ky'abamalaaya kuyita ebayite nze obwabamalaaya sibulinaako buzibu bule byebituluma byebiruma Uganda ebyo ate oba ne bibaluma nabyo bibalemi badumyeko ku birala kubanga kati abawala abo balaba bakeera ne babeera mu mpewo okwetunda na interviewingako abawala ne baŋŋamba nti abapoliisi babakwata ku mpaka ne bababuuza onooloopa kubanga obwamalaaya musango n'abantu abalala babagula ne babakwata babasize siriimu kakati kiki okugira bano ebisajja ebikwata abaana bikola ki gwe kwata ekkubo omuntu okisa ekiteeso batugambe nti obwamalaaya mulimu ekitegeera naye mulimu oguliko license omuntu okugenda wali ku kkubo asasule license nga tumanya nti buli mwezi omwana yesimba ku luguudo tumujja ekibuga Kampala kimujja mu miliyoni ezo zandibadde na 5 ye nga afuna mmeka yamanyi kati gwe ngoyongeza bei ya susu milioni za 5 wali ku account kakali bamalaaya babatuwa milioni za 5 ng'olwaki tetuzibe emyala mu kibuga oba obungi bw'ababaka bwe kakati n'ekirala we tumala ekyo tukwate malaaya tukwate akutta omwana oba akutta omukazi tumubuuze gwe akatale tomanyi gye kabeera ensi zirina bezita red light districts Belgium, Netherlands, Germany ababeera Europe babimanyi gwe looza zo Katonda tazaagala nga tezisaananga ngawo omaye mugamba Katonda lagira Katonda mulekeraawo kumwekwekangamu okukola ebyammwe Katonda atwagala muganda wange Katonda akwagala Uganda yagivaako singa yagivaako singa twafa dda bino ebizibu bye tufuna byandibadde ate bingi nnyo gwokumanya ate ffe ate yatwagala nnyo twafuna wano covid teyatta yadde abantu omutwalo kuba tonaabaafa mwe mwali ni taata wange naye olaba nti Katonda yatubeererawo twafiirwa kitono okusinga ensi endala show ya Moti wagirabye otya weekend comedy wa Moti bwati bwafaanana Moti no mwana we waffe ife tumumanyi nga Alan kati awo empigi awali obayitanga ku Jovena oli w'empigi kati obayitanga ku Jovena abaakulira mu myaka egyo ne Moti yagimanyi waliwo shero bagiyita fuel station bagiyitanga Jovena era awo okuliraana waliwo ekizimbe ekikalina etaggwanga ya John Bosco Kasirye Dr. Kasirye oyesimbaako ne kubwa MP yali musajja waffe yali musajja wa DP awaawe owalibwanga waba Moti awo waggulu aba Alan ffe bya Moti no twabitegerere no mu kibuga naye ffe waffe eri yalinga Alan bugiwugi budiwugi something like bugiwugi nga mazo yayimbira eri oli yabeeranga asolooza ku kibanda wali ewa masita nga woolingiriza wakubira empi but he was a talented guy from right naye nze omwana wo waffe waba awininge mbw ate basinze okugaana bye yakoze ku stage NCC ne UCC byegaana bye yakoze ku stage
kati Amoti bw'omuggyako comedy afaanana bw'ati era taba Amoti kubanga ye comedy gwazaakola myaka 2 emabega. Comedy wakudda mu bokisa n'anyeenya susu akola bw'ati n'ayambala ebiteeteeyi n'abufuukamu omusumba kegamba onzibiriza bwe nti nenkugamba Kamil gundi Amoti byagenda ozannya ngoledo obimanyi kati saabaddeyo era sinalaba butambi teyazannyeko nga musumba saabaddeyo teyayimbyeyo ekiyimba nga tekikwatagana yayimbye n'obuteeteeyi n'ayamba n'obuteeteeyi teyabwambadde teyataddeko wiigi byonna bw'aba yambadde suuti ateeka okuba nga yagisibye ng'etakwatagana era yabadde tategeerekeka kati oyo ye bwatyo bwafaanana era audience ye bwetyo anti abantu bebeebuuliza owa kifaananyi ky'abaana baffe katono nnyo lwaki teyanonya abalala yandigenze n'atimba abalala kale yanditimbye basudde yafa naye kimanyi y'omu eyali agenda otwalako Jerusalem kooti yali agala atwala Jerusalem kooti Sebatta ate kati nga lwaki tamutwala abantu bagdira ennyimba z'oyo omusajja ne bazitwala mu byamu byaye mu Yugatune ate nga Jeno ye patroni wa Yugatune nga lwaki tabatwala mutuufu okiza ne bana abamu abagamba mbu Jerusalem yayononya industry kubeera yasindise sente ekyo ate nkyogedde emirundi mingi mbu ebyobufuzi byebyonoonye endongo ebyobufuzi birungi mu ndongo naye kati bw'obiteekamu nga byakwesiruwaza byakusabiriza n'okudira abantu ze nenyumiriza nnyo mu Sematimba manyi artist Kagatto Sematimba artist voice over artist azanya awandiika alina emizanyo mingi naye bakuŋŋaayanga ebitimu bigende bisabiriza ate baafunanga bakadde ng'oli asabira muntu bakuzeekuzeemu kugenda kubba yagaana ebintu ogenda okusirwalirako oli eyo bakuyita mu line ebakola ki naye kakati bw'olaba nti ogenda okulaba nti essaawa ya kaakati Sematimba ayita mu bantu n'ekitiibwa kye teri muntu ojja kunenya bintu byonna Kagatto naye ogenda kubuuza Kagatto mbu Kagatto yagendeyo n'asimba mu layini musimaana wamusaba ssente simaana akaaba neyevulunga bino bakiweewa baani be baakolanga oba weejunguzi nga muntu kubanga era kati ne bwe baawa nabo bafaanana nga bwe bataawa ate bali bubi nnyo okusinga ate abataafu sho wagitabye otya really you know bwe twogera ku music Sebatta muyimbi si bino byakuyiiya Sebatta muyimbi yayimbye naye kati fe abategeera Sebatta okuva edda obeera awo n'ojjukiramu ebintu n'ogamba nti kyetaaga mu nsi muno n'otandika abantu n'omaliriza nabo naye kati bwe nalabye Sebatta ng'ayimba obuyimba obu ne ŋŋamba Prosi Nanyiti yandibaddewo nabigumira yandibaddewo kubanga eryo struggle efuula Sebatta yagibeeramu ate yali maama w'abaana naye that's life obulamu bwe butyo bukola ki bwe bufaanana naye nga yayimbye bulungi delivery ya music yadde ennungi abamuwerekeddeko baadde bafiitingana mu kikyali abamuwerekedde tujjako tosobola kubanenya nnyo kubanga era ebiseera ebisinga si kubeera n'abantu bali mu kikyoli naye abo bakwagala nze kati Kagatto si wa myaka gyange naye kati bwaba muzindalo Kagatto ayogere ku mulambo gwange nsanyuka nnyo singa bulenzirenzi obumu bwempangala nawo kubanga tajja kulimba jawaga omusajja oyo abadde akola bwati abadde akambuwalamu abadde akola tajja kulimba so abantu abakwagala bwe boyina okubeera nabo before nga tetunaba kwekwasa politics kubeera nga yonoonye music olowooza naffe abavubuka ennyimba zetuyimba si y'ensonga lwaki ayononese kyogamba bwe ennyimba ezinungi teziriiwo tusinga wuliriza nnyo nkudi anti kakati ezo ze decision embi ze mukola segundi Epas ayina album kati yatadde album endala mwazimalawo Mosikiri ayina albums mwazimalawo Kenneth Mugabe ayina albums mwazimalayo naye ate no tebazitunda kweziri ku YouTube
lwangi waliwo mwala muyita Lili Kadima mujja kuŋŋamba nti ate mu nnimi endala ayimba mu Lusoga ne mu Luganda mwazimalawo Sandra Suubi Shifa Musisi Lutalo eza Afiriko zonna zaggwayo eza Eagles zonna zaggwayo katudde kubalaga bonna bakubalaga bawemula ebikulu yatadde ne bamunenya okumunenya bati mbu album yalifunye oba mutabani we nagimuwa okusinga ye kuba akuze tebayinza mubuulira kyakkola. Art is a job and a business like any other job. Tolina nadde olukusa oluwulira Bebekulu ekyokukola ne music we okitegeera. Abantu bakaddiira mu art egundi yakola tour ya Semba Phil Collins akaddiye takyasobola yadde okwefunyulula naye Lionel Richie akyayimba okitegeera. Bandi esinga wano okuba ebbeeyi mu Africa abantu bayo bakadde bagiyita The Rasta Rebels eya Dr. Victor Mwahola okitegeera. Abamawulire baali bakomplaininga ku Bebekulu mbu yajja n'abawa ddakiika 7 teyabakkiriza kubuuza bibuuzo mutuufu. Kati waliwo abamawulire abaali Bebekulu si musiru bw'olaba abamawulire baali ku show ya Bebekulu ku press conference ani ategeera Bebekulu era ani asobola okubuuza Bebekulu ekibuuzo ekimu kyalenjinga oba ekiri artistic. Nganda wange sikujjalawa audience temwali bonna abaaliwo taliimu. Kati wano mbuulira aba artist journalist mu Uganda mulina bameka nti ono artist and culture journalist mulina bameka gowoli nze nabikoowa kyekyabikolwa ate nze mbeere mu bantu awo okukola n'abantu abatategeera ogenda olasanga omuyimbi wakoze review oluyimba lwate agamba enja kukuba ebintu by'ekisulo ebikwatagana nga weyo ng'obaleka nze mpandiika kuba enjagala naye twali tugenda kukubuuza bibuuzo ki nga ne album tetunagiwuliriza anti kakati kyekyo ebibuuzo bye balina omumubuuza naye kirala mwe mwamuleka nimuga excuse us, you are here to address us and give us an opportunity to ask you questions. Nakozinga commotion ekyo ne kukikola amawulire olaba amawulire bazunga n'obukamera obusimu n'ogakadala kino olaba omwana bannanga ate batama olinga alaga mbu omujiji guno oguzze gwe gusinze okutta bannanga ate muli bafu ayo kumukuba namwe yawuza omuntu olimbeerera nti yendi mbeerera what sort of journalist are you? First it's a stupid question, secondly in things that regards to canon knowledge you do not have the right to prove until when you announced a police surgeon or a doctor. You are not a profession. Ekirala okujjako nga webase naye webaka naye kati ufaaje bababuuza ebibuuzo bagasoma amawulire olumu tekyetaaga nagasoma kiri awo just kubaamu magezi yensonga lwaki essaawa ya leero gyosanga omuntu ng'ali awo yali yetundira walagiwe najjaawo n'akola YouTube live eziri awo Facebook live nga naye se bagira mu layini y'abamawulire ng'agamba n'abamawulire buveeyo ffe twogere abamawulire batunyigiriza kati nze ng'omwana wa Nanziri nga ntuuka mu ebyo mubeerawo gwa sirika you say that again in front of me really oba zalawo lyeringi sizalawo kati Chameleone yazimba obulamu bwe ne kaliyaye bonna bansasule Chameleone Bobi Wine Bebekulu bonna bazimba obulamu kuki ku sitandi naye Bobi Wine n'atuuka ebyo n'akula n'abivaamu ne Bebekulu n'atuuka n'abanga abivaamu naye Chameleone ebyo tabivangamu kakati bambi n'ekituufu we kibaawo bagamba alimba
which is very 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 dangerous. Ekitegeera asobola otuukako ekintu kyonna oyalimba abantu we bati olumu kati olaba abantu we bati abasaaga ennyo babaako obuzibu obwo nti kati ka miliyoni asobola okutuuka n'abagendako not God forbid nemumala nemugamba abalimba sita nti alinayo ekivulu kubanga bwe tukola ki bwe twakikola naye nga si bwe kibeera abadde atulaba nkooyeemu amanya gange nze Gabriel Bule angoberera at Gabriel Bule ku Twitter esimu 700391620 abayimbi mwetegerere ekitone tekikulya nammwe abantu mukole obuvunaanyizibwa bwammwe mu buli omu akikole kyateekeddwa okukola ensi eno egunjuza ttemu naye omwana obuwala yatulaze akatambi ku TikTok okwo nga bagenda mutikkira n'asooka atulaga akafaananyi nga ddidde mu nnika n'atulaga nga ayambadde kakati muganda wange ekyo wakikoze era wafunye likes nyingi nnyo muno oli popular naye where can you ask for a job ng'omaze otulaga ekyo omuntu agenda okuwa omulimu era ajja kuba alowooza kali kapale era kakugiramu ddala ensi bwetyo bwekola ki bwebajjukiramu akafaananyi kali nalayo ddala ng'akakugyeko ku mubiri so tutandika okubaamu ku magezi twetegerere byozi zino oba bwe buzibu busiru bule tusibu mbatumidde abatugoberera waliyo mwanyinaze Dorothy mu Amerika awo Mary Flavian Namulindwa Katerega Trevor Mutobaano kozi naye bira bali mukagojja nze seesimbawo nze nga mbeera omukulembeze mu gavumenti ya Museveni ebyekisiru sibikola ebiroto byange birala nnyo nagamba abantu njagala kubeera nga nze munnamawulire asinga obuyivu era kati stress gye nnyina nnoonya ssente awo nnoonya kakadde kuddayo kusoma kugenda kwewandiisa nkitegeera kugenda registaringa semester tegeera nze njagala kubeera nga njize nnyo ate ebyenjize njagala kubeera nga mbigana abantu kati njagala kusoma digital journalism bino ebyemitimbagano olinga alagamba ababaka tebalina kye bakoledde bantu baabwe nga bwe bakikola ddi kati